Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Bwali Butamanya. Nsookera ddala okwebaza mwenna abayise mu kisiibo era ne nsaba Mukama abeere ng'akkiriza oba oli awo abeere ng'atuwa empeera yaakyo era ne mbayozaayoza okubeera nti mwatuuse ku lunaku lwa Eid al-Fitr n'okubeera nga mwaluyiseemu bulungi. Bwe twafundikirira munnange nno g'amaka gange gaali gaafuuse kye baawalula era embeera gye nali mpitamu ne nakakaawa mu kiseera ekyo yali nzibu ddala okubeera ng'enyumizibwa olw'okubanga ekitiibwa kyo kyali tekisobodde kubeera nga kiweebwa eri buli omu nga kidda eri munne era n'okulereŋŋana okwali kuzzeewo nakakaawa yali atandikidde ddala okunvuma. Siimunenye olw'embeera ze yali yeeyisaamu kyaviira ddala ku mpisa zange era oboolyawo ze namulagira ddala nga twakatandika obufumbo ezitaamusobozesa kubeera nga naye atuukiriza ebyo bye baali bamubuuliridde okuva ewaabwe. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe obufumbo bwaffe. Etteeka lyange nakakaawa yalikwata bulungi naye oluvannyuma ennyo namanya nga nalyo lyayongera okubuza essanyu n'emirembe mu maka gaffe. Buli kiseera nakakaawa yawuliranga ennaku olw'okulaba ng'afungibwa bumbola ate nange olw'obutamanya bwange. Namuyitanga mujoozi olw'obutanyaniriza n'okunsanyukira nga nkomyewo eka. Olwo yali atandise n'okunvuma nga buli lwe nabeerangako awaka ate oluusi ng'anvumira n'ebitaliimu. Nga lwe yanvuma ng'abatunzi b'ennyama banguzizza ennyama y'amagumba ameereere. Ku olwo nno yanvuma yaŋŋamba nti, amagumba amangi bwe gati ogagulidde embwa? Gwe tolina maaso, babadde bagakuguza nga tolaba. Simanyi enjere gy'otutte mu bakazi bo zinondeetera ey'amagumba. Nalaba nakakaawa nzitooweredde nnyo ne ŋŋenda ewa Fayisi ne ntandika okukuba endeka mwoyo nga njagala muzze mu maka gange. Olwo twali twakamala ne nakakaawa emyaka 3 n'ekitundu. Fayisi yasooka kuguguba ng'agamba nti nga bwe namusindiikiriza ng'ekyonziira nga ŋŋenda okuwasa empeta tayinza kudda mu maka gange. Namwegayirira okumala emyezi 2 oluvannyuma nakkiriza okudda nga mmaze okumugatta engoye 2 n'ebigenderako. Byonna byamalawo siringi 600. Fayisi olwadda ennyombo n'entalo ne zeeyongera mu maka gange. Olumu nze nayombanga ne nakakaawa, oluusi nayombanga ne Fayisi, ate olumu bakazi bange bombi beegattanga ne banvuma olw'okubaleka awaka ne ŋŋenda mu bamalaaya nga sibalekedde na nsimbi waka. Kyokka ennyombo ennene zaasinganga kuba wakati wa nakakaawa ne Fayisi. Mu nnyumba yaffe nakakaawa yalinamu ekisenge ekikye nga ne Fayisi alinamu ekikye ate nga nange nninamu ekyange. Bombi nabasalira ebiyungu bya nnaku 3. Nakakaawa bwe yabanga mu kiyungu nga seeyagala kubanga saayagalanga kusula mu kisenge kye newankubadde ng'empisa ze yali azirongoosezzaako katono olw'okwagala okuvuganya ne Fayisi. Nakakaawa lwe yabanga mu kiyungu nga lwe nsinga okugenda ewa Nakitto ne nkomawo ng'obudde buli kumpi kukya. Ebbanga lye namala nga ndi mu bakazi bange 2 naliyigiramu nga kiba kizibu abakazi 2 okusanyuka ne bbaabwe buli budde. Kale bwe nasekanga ne Fayisi nga nakakaawa atulubira, naddala bwe yabanga nga yali mu kiyungu. Ate bwe nasekanga ne nakakaawa nga ne Fayisi yali mu kiyungu nga ne Fayisi azimba ettwiri ng'omukulu agaba enkejje. Nakakaawa bwe yabanga mu kiyungu ne sisobola kuddukira wa Nakitto ng'era nsala amagezi ne tugenda ne Fayisi awantu ne tunyumizaako eyo nga nakakaawa tategedde. Lumu nakakaawa bwe yali nga yali mu kiyungu ne wasitukawo oluyombo oluzibu wakati we ne Fayisi. Oluyombo lwava watono nnyo. Nakakaawa yagenda n'aleka ku masiga emmere ey'ekyeggulo gye yali yakakumamu omuliro n'atwala mu lusuku ebikuta bye yali awaase ku mmere. Mu kiseera ekyo Fayisi yali mmanju mu luggya lw'effumbiro ng'aluka omukeeka.
Nakakaawa yagenda okudda mu ffumbiro ng'entamu ye yazikidde muddo omuliro. Kyeyava agamba Fayisi nti, "Maama, obutanseeseza mu ntamu yange n'ogireka okugoberera?" Fayisi yamuddamu nti, "Obadde otabaalidde wa? Nze bwe mba mu kiyungu gw'ofumba eyange? Kazi olw'okuba ku bukyala kyova oyagala nze nfumbe gw'osoosootole?" Ko Nakakaawa nti, "Ekyobukyala oyogedde kyaki? Waliwo atamanyi nga nze mukyala wano?" Ko Fayisi nti, "Owange oli mukyala, ekitiibwa kikutta. Simanyi nno kyekigoba ne balo mu kisenge kyo ng'ayagala okusula mu kyalo." Ko Nakakaawa nti, "Jjukira nnyo nga nze mukyala wano, oba naawe weeyita mukyala mu maka gano, lwaki balo yakusibira ku nnyindo n'akuzza ewammwe nga nzija okumufumbira? Tomanyi ng'oli malaaya eyajja okunyonoonera amaka?" Ko Fayisi nti, "Bukyala ki nno bw'ompanikako? Oli mukazi ggwe atamanyi na kuggala nnyumba y'abalo n'oleka obusolo okulya enkoko ze?" Nakakaawa bwe yawulira ebigambo ebyo n'agenda ng'engo n'agwira Fayisi n'amwagula yagula nga bw'amugamba nti, "Obwamalaaya tojja kubukolera wano, va mu maka gange onoonye omusajja owuwo ofumbirwe." Fayisi yakuba mangu enduulu nti, "Omukazi anzita!" Mu kiseera ekyo nze nali mu nnyumba nga naakadde okuva ku mulimu. Nali simanyi ng'oluyombo lujja kuba lunene bwe lutyo kubanga ennyombo zaali zifuuse za lubeerera mu maka gange. Ab'emiriraano abadduukirira enduulu nze baŋŋaana okukwata ku bakazi bange okubataasa nga baŋŋamba nti, "Nga bw'otosobodde kubakuba bombi nga balwana, okubatabaganya balimala kukusowerera." Oluvannyuma nga bamaze okubataasa nawulira nga Fayisi agamba Nakakaawa nti, "Buli kuggwa obukyala ssebumbejja." Kiba kizibu nnyo okutabaganya abakazi ne batereera nga bamaze okulwana. Ate Nakakaawa yagenda okulwana ne muggya we nga yampawaabira dda ewa DC nti nawasa omukazi owookubiri. DC naye yali amaze okundabula nti bwe siigobe mukazi oyo atali wa mpeta tagenda kundowoozaako ng'awandiika enkalala z'abantu abasaana okuweebwa obwami. Fayisi naye yali amaze okuŋŋamba nti tajja kusobola kufumba na Nakakaawa. Kye nakola kwe kupangisiza Fayisi ebisenge 2 mu nnyumba eyali mu mayiro ng'emu okuva we twali. Ekyo ne Fayisi yakisiima. Ewuwe nasenganga kugendayo ku Lwamukaaga ne ku Ssande. Lwe nayagalanga okumalayo ennaku eziwera nga Nakakaawa mulimba nti tugenda ku safaali ne DC. Mu bintu bye nayiga nga bimaze okunsuula mu kabi mwe muli eky'okuwaanawaana omuntu. Bw'owaanawaana omusiru omwongera okukola eby'obusiru. Bannange be naguliranga omwenge n'essigala bwe baamanya nga nasikira ettaka n'ensimbi n'ebintu ebirala ne batandika okumpankapanka ennyo nga baŋŋamba nti, "Omutaka wakka, osaana otugulireyo mmotoka. Terukyayagala kukulaba ng'otambulira ku kagaali ng'atali mutaka mukulu." Eky'okugula mmotoka nange nasangibwa nakirowoozaako dda ate nga ne Nakitta akiŋŋamba naye ng'ensimbi ezigigula ze zinnemye okuweza anti ze nafunanga nga ze tunywa n'okulya era nga ze zikola ne ku Nakitto ne ku baganzi bange abalala. Amagezi ge nasala okusobola okufuna mmotoka kwe kutunda yiika 75 ku ttaka lyange, nga buli yiika ngitunda siringisi 120. Ku nte zange nako natundako emigongo 2 ne ngifunamu siringisi 1,200. Ensimbi ze natunda mu ttaka ne mu nte zonna awamu zaawera siringisi 1,200. Mu galagi gye baali batunda mmotoka enkadde nagendayo ne munnange eyayitibwanga Lusiba. Bwe twatuukayo ne ŋŋamba abatunzi ba mmotoka be twasangayo nti, "Mundage emmotoka gye mulaba nga yeesaanira omutaka nga nze." Baagamba nti obuuliridde enfunzi kwennyamira. Twasanga emmotoka zonna ze baali batunda zinyirira ng'ekinya. Mu zonna nalondamu Zephyr Zodiac nga mmaze okulaba nti yensaanira.
neewuunya obwangu bw'abasuubuzi kubanga kwolwo lwennyini lwe baakyusa ne kaadi yaayo nedda mu mannya gange ate ne bampa ne ddereeva eyanvuga okuntuusa ewange. Mukwano gwange Kalema eyali ddereeva mu kampani emu eyagulanga amasanga yanjigiriza okuvuga mmotoka nga mmaze okugigula. Bwe yavanga ku mulimu olw'eggulo najja njigiriza. Ku lw'omukaaga olw'eggulo ne ku Sande lwe yafunanga ebbanga eddene okunjigiriza. Yanjigiririza ennaku 22 n'engezebwa n'empita ne bampa pamiti ey'okugoba mmotoka. Namala emyezi 5 nga nguze emmotoka, taata n'ampita ngende mulabeko. Yantumira omuntu wa ku kyalo eyali ajja mu kibuga okwegulirayo ebintu. Bwe nawulira nga taata ampita n'enkya okugenda ewuwe nga ndowooza nti ampita kunvuma olw'okutunda obutaka bwaffe. Oluvannyuma nategeera bulungi olugero olugamba nti omusango oguzza ku busenze n'otoguzza gye bakuzaala, kubanga singa nali situnze butaka sanditidde kugenda wa kitange. Ekyennaku waayitawo wiiki 2 zokka ne bambikira nti taata afudde. Bannange naffe ensonyi. Taata eyanjagala bw'atyo okufa nga sigondedde eddoboozi lye eryampita okunsiibula ate nga tagenda kudda mwetondere. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo olwakadde akatale ku ludda lwaffe. Bwe tujja okusinziira Mukama bw'anaabakkiriza n'atuwaayo omukisa omundi. Akuume atakuumira mpeera.